mulinde buli omu ali bulungi kamera nkira akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde badde ogamba ki wamma oli ku executive media Shamemanja ly'erinnya lyange njagala okubuuzaako nti oli otya subscribinga likinga basponsors baffe abateekamu essente okuli Solange women syrup gwomukyala ali eyo nga olumwa ng'ogenze mu pizzo ng'ofuna cramps ez'amaanyi nga toyagala kutaataaganyizibwa mu lunaku lwo ng'oli awo ne pressure nti cramps zigenda kunkwata ngende ku kitanda nfune kino nfune kiri kozesa Solange women syrup mu pharmacies zonna gyali so muli sorted abakyala muli sorted so beera ng'okozesa Solange women syrup obeere ng'ate obulamu naawe obeerako nga bakyala banno abagenda mu periods nga talina kyafunye si wakutwalibwa ku kitanda si wakukola ki obulamu butambule nga bwe wabubala subscribinga likinga bomala osharinge njagala okwebaza abantu mwenna abasubscribinga ku Real Frame Studios okulaba Crossroads abadde yayimiriramuko olwa obuzibu obutali bumu naye nga mbasuubiza ntugenda kukomawo tetugenda kussa mukono ku mulundi guno tukomawo nga tujjudde Alika Rentals ali Boston, Massachusetts akugamba nti gwe Uganda ali mu America ng'oyagala emmotoka ennungi muyinayo ka family day out muyina mikolo oyagala kutambulako na mwagalwa beera ng'ate ofuna emmotoka okuva mu Alika Rentals musubscribinge mulikinge basponsors abala tujja kubayisawo mu maaso awo naye nga njagala okubeebaza n'abaleeta obulango mweyongere tusobole okubeera ng'ate kino ekintu kitwalira ddala mu maaso njagala kutumirako Honorable Shamimu awo agenda okujja Woman MP Kampala District nti oli otya sigamba sina Shamimu mulala yenna gwe ngamba okujjako omwana ow'obuwala agenda okugira ku kadi y'NRM kyali wange bijodolo omugagga wa kuno omwana akoledde abantu Shamimu nanfuma ogamba otya omwana w'emmamba oli bulungi yes so nina omwana w'obuwala gwendi naye wano togenda kubeera nga tunyumyanyumyamu wano nawali ng'ate mwe mu followinga oli otya ogenda kwogerako nnyoko abantu abo basobola okuba nga bakuwulira owulira nze bwe njogera osobola obutantuuka naye kati olina okulaba nti oyogera nnyoko olina microphone gwani amannya amanya nze Fiona batamwereza Fiona oli munyankole oli munyarwanda wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwatya emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwekyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati wa akanyigira ddala nekastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki onyapimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jalia ate nina omulala ayinza okuva emotoka tobamanyi abalina emotoka ezakabi labundi genda mu ba Alika Rentals balina emotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyerere balina Jeep balina BMW balina Audi buli motoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mponye Jalia Alika Rentals basangibwa ku 309 Sliding Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-279. Alika Rentals. Rent, explore, experience. Oze kumpaayo kaki? Nzize kuwaayo kukugamba oba kugamba abantu engeri abantu gye bayita mu plastic marriage naye n'agaana okuvaayo ku lwa famire oba olw'okutya ekiri ebweru olw'okutya banaagamba ki oba olw'okutya famire n'agamba ki ye kennyininyini naye ne yeeta n'agamba n'atandikirawa naye ate n'abeera mu plastic marriage for so long so n'atuuka akaseera ng'okuvayo kimukaluubiridde ate kati n'abeera nga ali kazita akanene wali ofumbiddwako yes mbaga kadaali mu kyaki yeah kyali kitya
nga nfumbiddwa wano nga bakyakwana ate bankwana bigambo ki ebyakwa nze tebankwana ati kyovula nga kugaye nti okubeera mu marriage anti influencesem okubeera mu marriage nga otya okuvaayo kulwa abantu so nze tebankwana mwesanga mutya so tebakukwana wamusangawo omanyi tribe yaffe Abanyarwanda balina this abazadde balina enkola ey'okulaba omwana akuze maybe afunyemu obuzibu mu kusoma then bafuna alina ente nga bamuwaayo si byo ebyokuwamba abawala bakuwamba tekwali obeera Abanyarwanda bano ab'eno sayidi abavandimwe andi abavandimwe waliwo ekyalo muno kyalo kyeyo gye bawamba abawala Abanyarwanda nga omusajja akuwamba buwambi olwo aba akuwasizza buli kyalo kiwamba kasita kiramu Abanyarwanda bangi kati gwe bakuwamba tebampamba nga bwe batyo naye fomu yakuwamba okulungi kati gwe wali okuze wali ku myaka emeka nali 17 yes nali 17 omusajja n'aleeta ente maama n'akuwayo ne taata naye ensobe etera obbeerawo oba oli abo abazadde tosobola banenya kuba baba tebamanyi culture ate nekirala nabo baba tebamanyi muntu oyo so otuuka mu relationship oba mu marriage ate nekibeera kirala kati gwe bwe watuuka omusajja ono wali tomumanyi yajja buzi nga tomumanyi naye namulaba ku mundi gumu ng'azze waka kati atuuka bakutwala akubye embaga kati netubeera mu relationship so mu watuukayo tewakaaba ng'omuntu tomumanyi okaaba kyotteeka newooba ogenda era oba okaaba naye the issue is not what happened naye butya bwe navaamu mu domestic marriage yali akukola ki kyagala nsooka omanyi kati awe wali awo ekinyusa awo yakkolanga biki kati ntuuke wali wavaamu otya anti kati omuntu asobola okutulugunya emirundi ng'esatu waliwo physical torture ne psychological torture kati this psychological torture ate ebeera y'amaanyi okusinga physical kubanga physical torture omuntu aba alaba n'agamba ekituufu bamukubye oba alina olubale naye psychological torture osobola okubeera mu psychological torture obulamu bwo bwonna nga n'abantu tebakiraba empewo nnyingi ekyo tuwa obuntu tobikka ku mpewo eno empewo etukuba n'amatu kyali kityanyaga soka kuwulira tokise omusajja yakukola ki yakolanga psychological torture tafuluma omanyi omuntu ayinza omanyi buli bwe mubeera mu bufumbo wabeerawo misunderstandings ezibeerawo kati ekintu ekijjawo misunderstanding kyonna kwogera ekintu nekivaawo buli omu n'amanya ensobi ya munne eyeetereza n'asigala nga bw'abadde naye n'asigala nga bw'abadde so oli yeyasirikanga yalinga tayogera so kati mu kusirika okwo ate n'ekirala omuntu oba kati kaŋŋambe kati nga nze bw'ofumbirwa oli muto kati nga nze bwe nafumbirwa ndi muto oba nenva ewaka nga ntuukira mu bufumbo nze nalowoozanga nti every red flag it's love nali mmanyi buli red flag eyo neebeera love kuba nali sibeerangako mu love oba mu bufumbo so nga neyo tocha yo yonna nze njirabanga nkyakwagala nga ndowooza bwekyo kirina obbeera nga bw'asirika olowooza akwagala nga ndowooza bwekyo kirina obbeera kati wamukolanga biki ebyamuleetanga osirika tosobola beera n'omuntu newatabeerawo obutakkaanya ate n'ekirala omuntu asobola beeraawo yengaye maybe nga takiwulira ekyokwogera oba ekyokunywa nga tayagala kwogera nga tali mu muudu kati nze saakitwalanga nti tali mu muudu ng'omanyi alina okwogera nga ndowooza alina okwogera kati nabanga namukoze ki kati nze ngamba ndowooza alina okwogera ate kyemmanyi nti si nze nzekka n'abalala abawala abasinga abayiseemu eri okuba olyaffe especially abasajja Abanyarwanda abo batulugunya nnyo abakyala baabwe kuba baba bafunye tebalina kyabamanyi nekirala balina eno fiya abazadde banaagamba ki kati abaana abawala yes
baba batya okuddayo eka. Baba batya kuba kati akubamu akafaananyi n'agamba ngenda kudde waka mbagambe ki. Ngenda kudde waka bagenda kunjogerera ab'oku kyalo. N'abeera mu toki eyo mpaka n'akutuka. Kati awo toki ki omusajja gye yakola obutayogera bwogezi. Eyo ekyo nti ekyo butayogera bwogezi. Naye waliwo ekintu nga tolina nabukya bw'oyinza nakyogera mu bantu. Omanyi abantu baba baawukanya ababiri. So tusobola okwogera ffenna oba abazadde ne batuula oba ne mubeera we mutudde ne mwogera. Naye waliwo ekintu ekizibu okunnyonnyola. Ng'abazadde nabo tolina w'okibanyonnyola. Nga tolina w'otandika kunnyonnyola kintu ekyo. Ne kibeera nga kyali kyekyo kyotasobola kunnyonnyola. Kyabima oli mufumbo si ekyo? Nsuubira si buli kimu nti osobola okinnyonnyola. Mpozi nga olaba n'ow'ebisiyaga gano yabinnyonnyola. Kati sirabayo kizibu kigaana ku anti kati ow'ebisiyaga ebeera physical torture yalaba. Era kyangu nnyo. Oyagala kugamba nti ng'omuntu akola ebintu naye nga bona obinnyonnyola abantu bagenda nabitegeera. Naye nga gw'owulira tokyasa biteekinga in. Ng'owulira tosaa kigumira. Naye nga tolina abantu bw'obibannyonnyola tebajja bitegeera. Tebitegeerekeka. Ate katulaba n'ekino Shami osobbeera n'omuntu n'akutulugunya naye nga naye kennyini oba bakimanyi. Simanyi bagaayo baba bakimanyi. Baba bakimanyi. Naye nga tolina busya busaako. Waliwo n'abatalaba nga tamanyi nti akucunya. Aba alaba. Ng'oli yeraba mugabugami nagaye nze nobadde simanyi nti ekyo kiba kimucunya. Kati waliwo n'abantu nga banasisi be bakola ebintu nga babimanyi ne beefuula abatabiraba. Naye fuula atakimanyi nti akikola omuntu. Nze nyina feeling nti aba akimanyi. Kati gwe lwaki oba okikola kuba kati ze bansuubira bw'onkola ekintu ekibi nenze ne kugamba naye kino kinnumye bankusuubira nti bw'oba obadde tokimanyi olina okireka. Kati lwaki oba osigala okikola. So abantu abasinga abawala abasinga oba abakyala abasinga babeeramu ezo toxic marriage. Ate n'ebiseera ebisinga abeeramu eyo marriage nga ali mu bufumbo ate ng'ali single and ng'alina single mother. Ngali mu bufumbo ng'agase ebintu bisatu omulundi gumu. Naye nga walinamu abaana? Ye abaana babiri. Wavaayo nabo? Yabakuwa? Tekuba kuwa. Wamanyulayo bamanyula? Tekuba kumanyula. Omanyi omuzadde yenna. Omuzadde yenna ng'oli muzadde. Tosobola kuleka mwana wo mabega. Tosobola. Ate n'ekirala omuntu yenna abasajja balina endowooza egamba nti gwe mba ntutte omwana kitegeeza nsobola. Ate balina n'endowooza egamba nti omukyala bw'omuwa abaana aba agenda bw'omulekera abaana aba ayagala kukozesa nga omujja mu ssente. Naye nze bwe mba ngambye nti ngenze n'omwana oba n'abaana kitegeeza ndi maama naawe oli taata. So tulina okukwatira wamu. Obufumbo si bwa mpaka. Tekiri compulsory nti tulina okubeera mu bufumbo obutulugunyizibwa olw'okuba nti no tulina abaana. Kati abantu abasinga 90% naddala aba tribe zaffe babeera Abanyarwanda n'Abahima. Kale abo bantu balina fieno abantu banagamba bakikambeereyo. Ate kitegeeza abaana bangi nnyo aba tribe yammwe abali mu kubonaabona mu bufumbo. Nnyo. Nga tena nabwe avaayo. Atasaava kati atuuka okwagala okuvaayo ate ng'awulira atendewaliddwa. Nga talina bw'avaayo kubanga abeera olidde awezezza n'abaana. Kati gwe wakikola otya? Wavaayo otya? Kati waliwo abantu nga twasalawo. Osiba mutima. Ekintu kyonna kikuba kusiba mutima. Nogamba kize kankikole bwe bati. Bwakeera ku makya n'okola otya? Nze saavaayo. Yagenda? Nga bwe nkugamba psychological torture. Ye yagenda yalina byagenza okukola. Kati bwe yagenda n'ankwesuna ngamba zisigenda kudda. Naye nga tawadde ensonga lwaki nga tubadde temuyomba nga temuyombye temukoze eki. Nagamba sigenda kudda? Nagamba sigenda kudda. Musiru. So kati
Yagamba tagenda kudda. Yanga sigenda kusobola kudda. N'otamubuuza nti lwaki? Anti namubuuza n'angamba sijja kusobola. Kati muntu agamba sijja kusobola oba omusubira oba oyagala mugamba bati. Akulese mu nnyumba ng'ampangise enzimbi. Ampangise. N'okola otya? Era oba olina kulwana. Wali okola? Ya nalina omulimu naye nga si gwe gw'amaanyi oguli awo. Wali okola ki? Just oba kati nkiyita eddayale. Naye nga wali otunda mata mu ddayale. Ya naye nga mubeerawa? Si kyo kyose obeerako. Mwali mubeera? Twali tubeereye Katooke. Katooke eno w'ennansana? Yeah. Yes. Kati omuntu okola kati psychological torture yo omuntu atagiyitangamu oba omuntu agirimu nga toba toli mu psychological torture omuntu akusaka siriso. Bakaka kasiriso mu Uganda ng'asirise kati gwe n'obeera nga wesalira omusango ogamba obanze nakola kino okanya kwetonda nga nebyewetonda tobimanyi n'omunoonyako nga takuddamu sindika message tebaziddamu akuddamu bw'omuweereza message baba baziddamu baba baziddamu abantu be bakyo baziddamu bw'omuweereza message aliddamu omukuba essimu akukubira naye takukwata omusaba ssente z'obuyambi tazikuwa ate abakiwulidde bw'omukubira essimu akola ate akwala omuntu oyo abantu be bakyo abakola psychological torture bw'omukubira essimu agikwata omusindikira message agiddamu naye ky'omugambye takikola ate takiwakana kati n'obeera ng'omutwe gwo guli bwe bati abayagala kutabula bwongo ayagala nakutta busi okimanyi omuntu osobola oba kitegeeza ye takukuba naye buli kyomusaba agamba ngenda kikuwa naye n'atakikola ye abantu bwe batyo be bantu bogenda tuula mu meeting muze kutereeza anti waddeyo ensonga zo naye omwami tawalabirira abaana tandabirira omwami my dear n'abiwuliriza wenyina maana n'abagamba bansonyiwe oba n'agamba ngenda kikola ne muva mu meeting abali basanyufu nga naawe ogamba tugende kasitakkiriza n'agamba nassole taddamu be bantu be bakyako otuuka kaseera ng'owulira ogenda kufa kati ate jjukira wano obeera wabweru kirwadde ki simanyiza abantu bakyo nange simanyi era kyovula nga nze eyimu yange oba kusomesa bakyala bw'obeera n'omuntu bwe batyo ng'okirabye wano nga bakatandika tolinda kikule ojja kukutuka omutima gugwe waali tomufumbirwa muleke ewaawo bw'oba mukyali mu courtship togendayo ate bw'oba nga muli mu courtship n'emufumbo tagenda bikuwa abantu bakye omuntu atalekaawo mmere kuguuni mu waka naye ate najja nga ayagala kulya ate byataleseewo naye omuuza ssente nga ng'agenda kusirika busirisi tawakana takkiriza n'obeeraawo takayanya tayogera tayomba ekyo kibeera ki nange sibazi baki aba ali ku kiki ekyo n'amugamba nsabayo ssente za kino naga ngenda zikuwa n'atazimuwa aye n'atakyogera kate bamugamba ne yeetonda butereevu muba bulwadde kiba kirwadde kya mutwe eyo bagiyita mental problem yennyini ate abo abantu babi nnyo ate abayagala kulaba ng'omwegayirira akulabe ng'omwegayirira ng'omwetooloolako bw'omugamba munnange kino munnange kiri oyo narcissist naye nze ngamba baba bategeera naye banarcissist singa tebatera kwagala balekawo baba bategeera naye katulaba kyeyakola era engeri gy'atamulekawo ye yamulekawo akulekawo ye n'asigala ng'awangudde introvert mulala ye bw'akulekawo aba awangudde tayagala wini kati omulaba ye bwe yakuleka mu nnyumba ye yali wini ku ye that is a win for him kati oba kubanga gwe wayimuka n'ogenda n'omulekawo yali aluuzinze tebaagala kuluuzinga nze wiina kuba bwe yamala okukikola yagenda ewaka n'agamba Fiona yaganye tayagala kungoberera biki ewaka namugamba genda gwe yamutwala ositwe famire yo ogitwale nakkiriza teyakikola
Okitegeera baba ne mental problems Teba disorder tewona banaye ye ebyo birwadde kubuulira gwe mumanye ebirwadde kulaba abantu ng'ali mu ddwaliro mumanye abantu balwadde ba mitwe olw'okuba nti bali mu rehab abantu balwadde ba mitwe naye nga babeera nammwe ate sigo wekka mulino yonbanasisi bangi ate lwakuba nti balina bo engeri gye beeyisaamu yanjawulo buli omu alina engeri gye yeeyisaamu yanjawulo ate waliwo abagaba kati kambuuze omuntu nasisi nga bw'ogambye ekintu ky'okulabirira kyo tekibeeramu waliyo abagaba nga n'okulabirira balabirira balinamu ebika naye nga naye mu byonna tomuggyako wiini nasisi tayagala mumuta bwe batyo batya ate ayagala mumuswaza mu bantu kumanya kubanga yaba eno mu bantu alaga nti wampisa alaga nti muntu mulungi nnyo kati kuggwe ng'ate abawa kirala kati aba tayagala oveeyo gambe bantu omuntu ono yeeyisa bw'ati yeeyisa bubi ekyo aba takyagala tayagala muggyako wiini naye kati nakano kakulu nasisi oyo tetumwinaako buzibu asigale obwanalisisitibwo kati gweoba olina omwami ng'ali bwakyo kati wavaayo otya aveeyo bwe yakulekaawo mu nyumba wagimalamu bbanga ki oba gwali mwezi gumu nolaba nga takoma nebatugoba noddawa netuyiiya nejera era sitiri mu katoko omwo nenjiya netandika okukola mpolampola omanyi buli naye tewadda waka nagaana kuba nali manye ekigenda ovaayo neŋŋaana naye omanyi buli bw'obeera ng'oli bakita ndooza ku kisenge olina engeri amagezi gye gajja wadde bikaluba naye era ofuna amagezi naye ate nobeeramu n'ekino kati ebiseera ebisinga bw'oba waakavaayo abawala abasinga abakyala abasinga bakolera ensobi ate naaba nga yakavaayo nadda ku mulaavu kati jjukira obadde tonnawona kiri ekiwundu n'okwata ebiwundu bibiri n'obigatta kati we batera obbeera ensobi nti ojja kusanga omuntu omukyala nga yavaayo mu toxic marriage naye nga bambi bw'aba nga yakavaayo embeera ng'eri so hard ate naafuna omulala ate nalina n'abaana si kyangu kulabira abaana si kyangu kyekintu ekyasinza okubeera ekizibu nooza mu nsi muno naye buli bw'ogumiikiriza nogamba kangumiikirize okimanyi tuuka akaseera n'ofuna mental problem otuuka akaseera n'ofuna mental problem kati nze nga nze nafuna depression nga ya mwaka nga gumu n'ekitundu oba emyaka ng'ebiri kati mweyo depression nsobi nyingi esobola obbeerawo naye buli bw'ogumiikiriza oba buli bw'okakkana n'owulira ng'okakkanye osobola okkakkana mu mutima naye ng'ebirowoozo tebikakkanye mukama alina engeri gy'atema ekkubo weritali kkubo n'ofuna omuntu atagenda okuzaamu amaanyi olina engeri gye weekyawamwe kati mukama bw'amala okutemera ekkubo ate omuntu oyo gw'osisinkanye ate nazza obulamu bwe n'abaako byakusomesa by'obadde tomanyi by'obadde tosuubira n'ogenda okulaba ng'obulamu bwo buzzeewo ng'ogenda odda Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Okitegeera ng'ogenda odda kati mu process eyo ng'omusajja amaze okukuviira oba ng'omuviiridde ewateera obbeera akabasa kubanga basinga yo bakolera ensobi wakolanga otya n'abaana sinakolanga naye libanga ng'obalekera tewali ng'otambula nabo no so olaba kati Shabimu olaba buli bwobe society eno oba ngambe oba Uganda oba nze ekitundu kyennabe bo bitundu byembeeramu kuba kiri wonna abasajja oba abakyala kasita omugamba nti mpa omulimu n'oyongerezaako ekigambo nina abaana ebyaddala takuwa mulimu simanyi kiki ekyabatuukako abaala batogenda kukola ogenda concentratinga ku baana kati nga nkugaye mulimu ngwetaaga bulungi nnyo kati abalina abaana wabalekangawo
nabalekanga ewaka oba oliawo ne mbalekiranga landlord wange ne ngenda nenkola ne nabo bwe batyo olunaku nga bwe lukedde bw'ekyo oba olina kikwasaganya naye Mukama alina engeri jakubeererawo nakubikka then nakuyamba nakusikanya omuntu atagenda okuddaabulira obulamu bwonyonyonyonyo. Wafuna omuntu omulala? Si mwami. Wafunani? Mwami bamuyita Pastor Brian. Wafuna pastor? Namusisinkana nampa counseling. So kati akaseera ke nasisinkanira omwami oyo nali simanyi nze nsobola okuddamu okuyimirira oba okuddamu olowooza ng'abalala. Pastor Brian yakuyamba? Takwana? Olaba kizibu nnyo okukkiriza oba okumanya nti mu nsi waliyo abantu abasobola okuyamba nga tebakwana naddala nga musajja. Naye waliwo abantu omuntu asobola kati obulamu bwe yabukyusa atya? Yabukyusa bwe bati bwe namusisinkanira nze nali bakati ndowooza mbiyite byange ng'oli bibyo tofaayo bikimu kirabiraawo weevaako weeta. Wamusisinkanira wa mu kyaki ku kkubo? Si ku kkubo, ku kyaki naye nga ngambe nti waliwo abaana be nali mbeera nabaawe be baŋŋamba tugende ku kyaki omanyi okuba kale ng'olyagala nnyo ogenda ku kyaki kaŋŋambe ng'osaba kuba kati bw'obeeramu eyo situation tolina kirala ky'osobola kukola. Emikwano kituufu gibeerawo emibi egikuwabya naye gw'oba olina goberere kikyowulira mu mutima gwo. So nengenda nesisikana oyo omwami nampa counseling ey'amaanyi nno ndowooza nakati nkyali ku counseling. Si ndowooza nakati nkyali ku counseling nti waliwo ebitemu nga oba omanyi nti tebabikola oba omanyi tebikolebwa kubanga olinamu mento eri okyalinamu kiri nga oba omanyi nti kino so akikola ng'ogolowooza kyekituufu naye nga tekiba kituufu olw'ekyo ky'oba wayitamu emabega. So nze nasanga kansala nja muyita kansala ate era nga musumba. Kati njagala kumanya ya kansolinga ki? Bwe yamala okukansolinga n'akuwa ssente za bizinensi n'akuwa ki? Kuba mpulyo gawa n'akyusa obulamu bwo n'abukyusa atya? Mentally, physically and emotionally and financially. Ekyo bwedda kye njagala yakuwa ssente. Kale ngogera n'otandika obulamu oba oyimba mu kyaki ye? No sigamba nti n'oyimba mu kyaki ye mbw'oyimba kyekikutwala. No, nze obulamu yabutandika bw'ati yasooka njagala oyogera ebintu nga totamattama. Anti yasooka n'atereeza obulamu n'ansomesa kiri ekiwuggwe kye nalina oba mental problem gye nali nina depression biki ne bisooka bivaawo ne bikakkana. Then nga omanyi waliwo abantu abasobola okusobera nogende wakansala nakukansolingawo kubanja rente olina zaakuya kuwadde ekigambo ogenzi biba tebigenda kukola nakuongerezaako akasente n'akuwa ssente natandika okumpa ssente okundabirira kale ng'akulabirira kubanga nali nina abaana nga ndabirira kale ng'omuntu gonagamba nti ndabirira omuntu atalina muntu amulabirira ate nalina abaana oba nina abaana nabo n'abalabirira. So n'atubeererawo bwe batyo nga bwansomesa nga bwakusasulira enju bwakuwa ssente bwalabirira abaana anti esente ziraziba kuba zirabirira abaana bwe batyo. Ng'akuwa ssente nga mmeka omwezi? Ojja kuzoogera nti wadde tulimbirawo. Si kulimba naye waŋŋambye ekikuleese wano ozze kwogera oli domestic wava mu toxic marriage era oli survivor not so. Yakuwa ssente mmeka pastor? Teyampa sigamba nti yampa ssente mmeka buli mwezi yalinga akuwa ssente mmeka? Sisobola zibala nti disease no naye zaali nnyingi. Nga kale omanyi kati kankuwera kino Shamimu tosobola kwata ssente n'oziwa omuntu ng'alina mental problem
n'olowooza omuyambye nnyo. Sikiva nze saawakana naawe yakukansolinga n'akuwa ssente z'otakyajjukira okumanya zaali nnyingi. No, sigamba nti yazikwata omundi gumu n'akuwa. Tosobola kujjukirako nti waliwo omwezi gwe yampanga bwe ziti omwezi mwanampa bwe ziti. Okay, kale kankikuleetere bwe bati. Ojja kunimba nno nkuviireko. Edda kati kankikunyonyere bwe bati. Ani abakazi ennaku zino mususizza obulimba naddala mmwe banvudde wa pasita. Simala pasita n'agamba bw'ati pasita simanya nankolera bwe biti ebyo sibyagalirako ddala njagala nojja wano ng'oli straight forward nojja noyogera ebigambo nga bituufu. Mbamanyi wano bazzeewo ne balimba wano nga zze kulanga pasita we ate wane wange tebalangirawo pasita. Nze sizze kulanga pasita era nkubuuza pasita yakuwanga ssente mmeka omwezi obeera otya nga tozimanyi ng'ogamba nnyingi nnyo. Kale the first time yampa emitwalo 5. Kati ezo badde tozijjukira. Alina nga nina sasula school fees. Yeah. Omwezi ogwokubiri. Era ndowooza gyali mitwalo 3. Ozijjukira ozimanyi okumala bbanga ki? Anti sigenda nakati. Nakati akuliko akulabirira. Alina kyayagala. Akyanzimba. Akuzimba okole kyobeere ki? Mbeera omuntu like obulamu bwange oba nga nakati tonnategeera. No, ntegeera. Era kyenva kugamba nti eyo toxic marriage nagivaamu. Naye kyenjagala okugamba kye kino nti oluusi omuntu oba weetaaga kansala oba omuntu akuyambako okitegeera. Kyembuuza kati akyakuzimbawo wootuuse kukola ki? Okukola ki? Mbeere mukubu kale obulamu bwange budde mu layini nga we waali bulina obbeera oba nga bulina obbeera. Church. Church bagiyita New Revive. Sinnabuuza kyaki mbuzi abeerawo kyaki yeebeerawo. Kikaya. Kikaya. Yewa. Mabega Bahai eyo. Awo ndo bwoba oyambuka ku Bahai then mabegaawo. Ogambye akuzimba obeera omuntu omutuufu? Yeah. No, kati oba kati nkyogere batya. Osobola obbeera mu gundi ng'oli tortured mu bwongo kati nga ne bw'oba buli kye wandikoze kyonna. Pasita n'akuzimba. Buli kye wandikoze kyonna. Nze kati okola mulimu ki? Kusaawa zino. Nkola nnyina gwe nkola naye nga marketing. Marketing? Mu marketing ki? Sikubye kalango olowooza. Yogera siina buzibu. Bagiyita this metallic. Tomanyi gundi gyo marketingira linnya? Erinnya lyayo bagiyita batya? Mike Fabrication Metals. Gyokolera kati? Bakusasula? Baba bakusasula of course. Naye pasita akyakulabirira? Okulabira sibeetaaga kuwa ssente. Akupangisiriza akyakupangisiriza? Abaana ani abalabirira? Nze. Olimba? Pasita akyakusasulira ennyumba? Kulwaki ogamba? Akukyalira? No. Akukyalira? No. Akukyalira? Nedda. Olimba? Kati kankubuuze Shabi. Ogenda malodde onkubire ng'ongamba pasita yanzaalamu n'atawerera mwana. Shabi mukankubuuze ekibuuzo. Ogenda kunziramu? Gwe kennyini. Nkubuuze. Mbuuza. Mu bulamu bwo tofunako omuntu akuyamba nga talina kyasuubira oba muntu yenna kale atalina kyasuubira sokedde tofunako omuntu akuyamba mu bulamu bwo. Gye bali. Kati lwaki osuubira kino tasobola kuyamba? Banzijukira ssente ze bampadde. Bwe balaba nga nina wentuuse nga nsobola okwetengerera banta. Kati ze sinatuuka kwetengerera kunta nnyo. Kuba okyalimu ekiwuggwe. N'ekyo ekiwuggwe nga myaka giri emeka egy'ekiwuggwe kati? It's 5 years. Myaka 5 tonnaggwa mu kiwuggwe. Ekiwuggwe kyakuba nti omusajja yagamba ngenze sigenda kudda. Ekyali ekiwuggwe kyali kyakuba nti omusajja takunyega. Ekiwuggwe ekisinga kyekyokuba nga otandisa olugendo lw'okubeera single parent ate nga naawe myaka 5 tekikuggwangamu kutegeera nti ndi single parent. Omanyi okulaba n'okutegeera kibeera kyanjawulo. Nsobola okuba nga nkiraba era nga nkitegedde naye nga nkyalina that myaka 5 kyalina mental problem y'okukkiriza nti oli single parent. Okukikirizako nakikkiriza naye ate tekingana kubeera nga nkirowoozaako oba okitegeera. Simanyi oba osobola okitegeera. Oba bakitegedde bo bano betunnyonnyola abalabi. Tujja babuuzaako tulabe kuba kati nze. Gonnyonnyola emyaka 5 nga tonnategeera kiwuggwe kuggwamu kutandika ku moving on. Nga pasita kyalina okukulabirira ate nga talina kyakwagaza. Nga naye takiraba nti emyaka 5
oba nagwa mu kiwugwako nolaba ni counseling ya myaka 5 aba akola ki emyaka 5 abantu baba counselingira emyaka 5 emyaka 5 si jona nti nali naye noze nakamusika n'emyaka 3 obe ebisatu ebiri kitundu ne bwe gibe ebiri kitundu abantu baba counselingira ewiki no kisi myezi 2-3 goba counselingidde emyaka 3 kati kankubuuze tonna ddangulu tofunangako omuntu akubeererawo mu bulamu bwo myaka 5 akubeererawo ayagala akufula omuntu ow'enjawulo emyaka 5 nedda wanti emyaka 5 bale mweyagala ne pastor tosala kigambo omusajja mweyagala nina wano sitole z'abapasitors ennaakakubanga era mufumbo nga yakalya endiga 8 ezajjako ezajjaawe yali akwaya namba naye ezajjako we nali wali waggulu zaali 8 abo balala ne bano bwe baali bagamba mu ntandikwa bannabazaala kati gobeera otya ng'oli mulalu emyaka 3 omuntu bakujjanja batotereera abantu babeera balawo n'emyaka gyonna kalugoyaga kubeera mulalu bbanga ki no nze siri mulalu nze siri mulalu ndi mulamu gwegenda okole vamu ebyo ebintu by'ekisiru musimanya pasita ndiko aŋŋamba nno biki abakazi bavudde mu bufumbo nga babakubye babalidde bakulya ebisiyaga bakkuba nakubuuzizza tokya kigi wali osinza ofuna mu bufumbo noŋŋamba musajja yasirika tewayogeddeko nti bakkuba omanyi olaba nakoyo okujja wano ku kyano yange abantu tebalimbiralimbirawo ebintu by'ekisiru era kati ndi mukambwe nnyo njabategeeza waŋŋambye tebakkubako waŋŋambye omusajja yasirikanga naggambye waliwo ekintu omuntu kyasobola teri muntu alinza gaana kwogera nti nno tibankuba omuntu kyasobola okugaana okwogera ekisembayo omusajja yandyaga ebisiyaga omwana yakyogera wano omusajja wange mujja wange yali musajja bakulyanga ebisiyaga ate ola nantira bakkubanga yes omuntu sijjaga nti lwaki obadde okwekereza nga ate waŋŋambye ozze wano kunnyonnyola nkyunyibuzibwa kiwanjizibwamu oli survivor kati omuntu aŋŋamba nti andi ndi survivor wa lutalo lwamiini n'atajja kumbuulira byayita mu lutalo n'atanyumiza nti emundu yaseka nakugamba sijjaga nti yankuba mbu yantuga bakinedda nakugambye kyami omuntu asobola okukucunya physically waŋŋambye bakutunyaga psychologically ate abantu bangi we bakkuba kiba physical yes okitegedde bakkubanga no wali mu ntandiko ŋŋambye nti ye kyami amazima ge gali wafumbirwako yes olina abaana 2 omusajja yakukola ki yatulekawo n'agenda kyekyo kyokka si kyokyo sijja kwogera bisinga ogo gemazima kati nti tolimba kati saagala onnimbe nze Shami kankubuulire it is very okay for you not to talk but saagala onnimbe nti pastor ali mu kukuyamba counseling for 5 years not 5 years kugambye I've met him for 3 to 1.1 and 2.5 years okitegeera si myaka 5 gwani tiyoni Fiona udde kiga kyoyogedde nkugambye emyaka 3 and 1.5 years kitegeeza gye emyaka 4 n'ekitundu Shami nkugambye omusajja mujja kuzita amakazi y'ennaku zino omuntu watabeegendereza mmwe kati muli bazibu nnyo mwagala nnyo okujja wano okunnyonnyola nga byemunnyonnyola ebisinga bya bulimba anti katolaba ekizibu ekiriwo kyekino walina kyoyagala owulira siina kyenjagala wulira saagala olimbe bantu njagala obabuulire omusajja yakkola ki Shami ng'amaziba kugali sigenda kwogera kintu yakulya ebisiyaga kintu kyonna mu kamera kiri personal nnyo anti nga kyali psychological kyali physical psychological naye ogambye just period yabalekawo n'atambula n'agenda n'agamba ngenze nesikola ki sidda pastor najja n'akola ki teyajja kwolwo after nze na struggling byange nange mukama bwanyamba ne musisinkana nga tosaba nga nsaba mukama nanyamba ne musisinkana nampa counseling nankwatirako nanyambako then oba kati nkiyite counseling yamala bbanga nanzidabulula that is very good pastor tumwebaza yamala bbanga kinga counseling omanyi buli ndoza mwaka nga gumu mwaka nga gumu nga counseling kati mumaze bbanga ki
Shayi mtakitwala nti tumaze banga kinze naye. Mumaze banga kingosabira ku chachi. Mumaze banga. Lwaki omanyi lwaki mbuuze banga? Ongambye abadde akuyamba na kati akyakuyamba. Mumaze banga kinga akuyamba kuba counseling yali ya mwaka 10 n'ekitundu. Ongambye omaze na emyaka 3. Counseling yali anyambako. Kati akyakuyamba. Yeah, we bikalubye. Omaze na emyaka emeka? Muchachi okolanga musesi? Since 2022. 2022. Mba mumaze emyaka 2. Ngai mumaze emyaka 3. Ongamba nti mwatandika 2022. Si twatandika gamba wamusisinkana 2022 mwezi ki? January awo. Mu January. Ngomwaka gutandika. Yeah. Emyaka 3. Hafu yejeji yeno. Yeah, yeno. Mukyali mwenna. Tegeza mutambuza mwaka gwa kuna. Togamba nti tukyali fenna. Shabi ekintu kyo abakulya tewali buzibu. Ekintu kyoyogera oli mukono na linnya lyoli. Okimanyi? Ate nze simumanyi. Oli anti kati bw'oyogera bw'otyo obeera olikira wayogedde erinnya lye obeera oyonoono erinnya lyoli. Yes, anti kati oba oyonoono. Myaka omanyi wano akajanja k'ennakooye tulina wano embuto z'abapasita. Ate gwenda ddufuna olwo tolusuubirayo. Tulina embuto z'abapasita. Bwe n'abanduleese nga interview bakita tojja abira walala. Tujja kukakolako ka few moments. Kati niwe naawe kati mukyaki gwokola ngaani? Kubanga omuntu yenna bw'aba akubeereddemu basaba bakansolinga ng'ate emyaka 3 gye mumaze olina okuba ng'olina omulimu gw'olina mu kyaki. Kwe kulaga nti naawe olina ky'omuddiza. Ndi muweereza. Oli mu worship team? Yeah. Oyimba? Siyimba katuuti naye ndi muweereza. Olina emirimu gy'okola mu kyaki? Kyensobola ekyogera bwaki. Kati obeerayo ddi na ddi ku kyaki? Ffe tusaba lumu lwokka. Kisande? Tusaba buli lunaku. Kyaki yaffe kati kankubuulire. Fechaki yaffe tetuli bantu ba Jesus. Ndowooza gyengejo gendo kwangu okitegeera. Muli baani? Tetukiriza Katonda yatonda eggulu n'ensi. Tetuyina ddiini kale kanki. Mukola ki mu kyaki? Ensonga ekyaki temuyina ddiini. Kuŋŋaaniro. Temuyina ddiini? Yes. Naye muli mu kyaki. Era n'abakutwala ye pastor. Kyaki ebeera kuŋŋaaniro. Pastor lyerinnya ffenna kye tuba tumanyi nti bwe ŋŋamba Shabimu nti pastor ajja kwangu okitegeera. Omanyi kye bakolera mu kyaki? Kukuŋŋaana. Tukuŋŋaanirayo. Mu kyaki abagende baba bagenze kukola ki? Ne tusomesebwa. Mu kyaki abagende baba bagenze kukola ki? Kusaba. Kusaba ani? Ffe tusaba Katonda. Katonda ki? Katonda yatonda eggulu n'ensi. Mmwe mumuyita mutyo wammwe? Tumuyita Katonda. Mu Luzungu ne mumuyita mutyo? God. Nnaku ki eziri celebrating ezammwe? We don't celebrate those days. We celebrate every day. Mugoberera musaba kitabo ki? Tewali kitabo kye tusaba. Bwe mukuŋŋaana bwe muti akwata ki kyabasomesa? Mukama ayogera naffe okuyita. Mwawulirako eddoboozi lye? Yes. Ng'agamba ki? Erinze oba eri abalala? Mwenna nga mutuddeawo Katonda yabagamba atya mu ddoboozi lye lyakka? Eddoboozi lya Katonda terikka busi. Mwagenda okulya nga lyogera? No, Katonda ayogerera okuyita. Kati mulina bino ebitabo bye mugamba nti Katonda ayogera okuyita mu bitabo. Like mugamba nti Katonda yayogera abantu ne bawandiika. So Katonda bayogera ne muwandiika kitabo ki? Tetwawandiika era tetuwandiika. Mubiina mu naye ffe tumanyi kintu kimu ti Mukama ayogera ayogera okuyita mu muntu asobola okwogera mu Shamimu asobola okwogera mu Fiona. Kati bwanjogereramu nzija ne mbagamba nti yaŋŋambye. Yes, osobola anti kati kati pastor yamugamba ki n'abakuŋŋaanya? Shabiu. No, ndekaga nti pastor yamugamba ki n'abakuŋŋaanya? Anti alina okuba yamugamba kwe kufuna mmwe nammwe abagambe kye yamugamba. Mmwe mwategeera mutya nti tukuŋŋaanire wano kyaki yammwe? Nze nagenda okyaki yali kyaki ya Katonda ayogera okuyita mu muntu we. Yayita mwani gwe njagala oyo mukubireko? Bwe yayitamu n'amugamba ki? Kunze oba ku balala bonna? Ku ye yamugamba nti kola kyaki? Kubanga tulabeko abapasita abaganda nafunye mwoyo n'aŋŋamba kola kyaki n'agikola. Sumba abantu. Kyaki yaliwo before nga kyali mu Jesus. Eka kiyitebwe batyo. Yaliko mu Jesus? Yeah. Alokoka ddi? Teyalokoka. Ffe tetulokoka. Mmwe mubaaki? Ffe tugoberera Katonda yatonda eggulu n'ensi n'agiteekawo. Era twekakasa nti Katonda w'amaanyi era wa buyinza okusinga ekitabo n'okusinga ebirala byonna. Kati ki ekibagayidinga? Ddoboozi lya Katonda okuyita mu musumba waffe. Aliwulira ddi buli lwakumeka? Naawe osobola ddiwulira.
sejadde omara tusadu kulira no oyinza obutawulira eddoboozi lyenga y'omuntu naye n'owulira eddoboozi lya Katonda ng'ayogera kati gwe waliwulirako nze sinatuuka ku erevo sijja otuuka ddi oba ddi oyogera naawe ddi Mukama akozesa omuntu okusinziira ku ngeri gy'ayimiridde ne mu maanyi ge kati nze nyinza okwanga omutima gwange oba obwongo bwange tebunatuuka kwetengerera Mukama okwogera nange okyalimu kiwuggwe ky'omusajja no si kiwuggwe nyinza n'okwanga sirimu kiwuggwe akati kankubuza ekibuuzo mwe abasiraamu oba abalokole bonna abali mu kyaki bonna basumba balina omusumba ne balina guidance ya Bible kati ffe tulina guidance y'ekigambo kya Katonda kiyita mwani mu musumba waffe ajjaawo yakikuŋŋaanya mu mutwe mwakijja kati bw'aba akijjamu agamba kati awo mu ddoboozi lya Katonda ekiro no agamba tekibeera bwe batyo asabisa atya nkulageko ntondaga njagala oŋŋambe ndaga oba otegeera ng'ayimiridde ng'abibagamba okay kati Mukama bw'aba ayogera oba Katonda bw'aba asomesa abantu be tagenda kusomesa tagenda kujja agambe nti no oba nti Katonda ajje ng'ekinyonyi kijjawo olabe musoke mutegere obukulu bwa Katonda omuntu yayimirira oba omuntu yenna Mukama gw'aba akozesezza ayimirira n'ayogera nawe Mukama n'ayogera naye bakuzaalira mu ddiini ki twali balokole nze nagenda okula nga muri balokole eka ovaamu ddi nga pasita ki maama ne taata balina kyaki kiki babasabira we baali basabira mwe baali basabira abazadde bange kyaki z'omukyalo ng'era osoma Bayibuli ebiseera byali tusoma Bayibuli kati ojja ddi ekigambo ono okujja ku Bayibuli teyanzija teyangamba ava ku Bayibuli naye yansomesa nja kugamba atya yansomesa nentegeera ekisooka njagamba Katonda ekyokubiri ebitabo oba amadiini si kigambo kya Katonda wadde n'Akatonda ekirala Mukama bw'aba yasobola okwogera n'ebali mu kaseera ako bintu bingi oba bulimba bungi obuli mu bitabo era obuli mu madiini naye nga ffe tetubulaba kati Katonda bw'aba nga yasobola obulimba yabubalaga naawe osobola obulaba lwakuba tusobola bukkiriza kati ye yagamba obulimba buliwa togamba nti ye yagamba ati omwoyo gwa Mukama gumwogererako si mwoyo kati waliwo ekintu ekimu nga mulowooza mwoyo gwa Mukama naye nga gaba amagezi go Mukama ge yakuwa gwa amagezi go gakulaga ki obutagenda ku kitabo kyonna amagezi gange nze gandaga ekintu kino bwe yamala okunsomesa amagezi gange ne gandaga nti mu nsi muno tetutambulira ku madiini era tetutambulira ku Jesus tutambulira Katonda era tulina obulamu bwaffe buyimiridde ku ye so si ku madiini era si ku kitabo era si ku Qur'ani oba si ku Bible okitegeera ate obulamu bwange okusinziira ne ku ebyo bye nali mpiseemu nga nsabye nsiibye nendaba ng'obulamu bwange tebuyimiridde ku ekyo era Katonda tayimiridde ku kusaba kwange n'okusiba kwange okunkolera kati guidance yo kubanga abalokole balina guidance ya Bible abasiraamu balina guidance ya Quran sagala muyita pastor bapasita babeera kati omuyita pastor yani wagambye yani erinnya amanya ge bayita Pastor Brian abeere Brian okay it's okay kati Brian wabatuuze eyo emabega wa Bahai toyita mabega wa Bahai si mu tent mulimu ki it's a church okay tukiyita ekizimbe kale kuŋŋaaniro Brian bwe mubeere mu kuŋŋaaniro abagamba nti guidance ya mwezi nkugambye abasiraamu yaffe Katonda ffenna tukkiririza mu Katonda naye tulina ne guidance y'ekitabo kati mmwe abagamba ki Brian guidance yaffe Katonda kye kyenkugamba kati Shami nkubulire mu Qur'an ogisomye okumala ebbanga naye mutwe gwo kimanyi bulungi nti waliwo ebintu by'oyitamu ng'ebyaddala mu Qur'an tebiriimu okitegeera okakasa yes si Brian kugamba naawe omutwe ogusobola okukolesa okuwa buli kimu mwekiri kyempitamu tekiri kale Brian yakulimba togamba nti lwakuba kati gayo ne maamawo omugambe ndi maama eddiini gye wanzaalira maama munyumyamu tonna mutwala wa Brian tunyumyamu nga mutwa no nze sigenda kusitula muntu mutwaleyo wa Pastor Brian maama tonna muliisa kigambo kino ekya Brian anti katolaba Shami oba yakulema
sobola okugamba neŋŋaana waliwo ekintu kati olaba ogenza okula okutuuka awo ng'omanyi mu bulamu bwo nti Bible oba Quran kigambo kya Katonda era ogenza okula mu bulamu bwo ng'okimanyi nti omuntu atalina ddiini tabeera na Katonda si bwe kiri okuze bw'omanyi abeera tuyanga tolina ddiini ate ng'olina Katonda anti kati kankubuuze before ng'amadiini tegannaja Katonda teyaliwo baali balina bye basinza baali basinza ki bintuntu lwaki osuubira nti no bye baali basinza kati g'osinza ki nze nsinza Katonda ate nzikiriza Katonda era neekakasa mu Katonda yennyini eyatonda eggulu n'ensi omukkiriza okyera omumanyi otya nti ogenda keera ku makya shami ng'oli mulamu ng'ossa kiraga obukulu bwa Katonda mu bulamu bwo okitegeera kati sisobola kuyimirira neŋŋamba nti Katonda yatonda eggulu n'ensi nti ate mugatteko Bible nti ekigambo kya Katonda ate okigatteko Bible okigatteko ekitabo ekitabo kikoma ekyo naawe okimanyi n'obulamu bwo tebukoma obadde okimanyi Brian bw'agamba si Brian kugamba naawe kennyini n'okimanyi waliwo ebintu ema nti kati nga waliwo omuntu n'ofumbirwa ngenda fumbirwa ngenda kuyita ku mukolo ani agenda okukuwasa nja kuyita omwagaza ki njagala kumanya asabira wa Brian oba sijasabira ye wa ddiini ki nja fumbira oguba ofaki mbuuza wa ddiini ki bw'oba wazze wano ojja kuddamu ebibuuzo oba si ekyo tuggalawo okay sinafuna kale muntu sinaba kubeera mu relationship kale okumala omazemu ebbanga lino ng'omwami yagenze wayisewo emyaka emeka 5 years 5 years it's now 5 years okay tonnafuna muntu sinaba beera ready kuddamu tolinayo yadde gw'olaba n'ogamba nti nno boono wa ddiini ki gw'olaba talina ddiini naye talina kitegeeza musabira wamu eri tetusabira wamu wamugjawa munsi muno abantu babeera mushami nga mwebali kati yasabirawo mpozi talina ddiini sigamba nti talina ddiini kale yalinga okay kati tujja kigamba nti no kale tasaba kankiyite oba kati waliwo abantu abali eyo nga bo babeeraawo tegedde nnyo nga ebintu by'amadiini kale nga tebabiriiko kati mukitegeeza gwe wafuna mufaanagana musomesa agenda abaana bo basoma ddiini ki tetulina ddiini nga bwe nkugambye n'abaana naye tekigana omwami ate gwe wali olina ye yali wa ddiini ki ebiseera ebyo nange anti bwekyo nange bwe nali mbuuza taata w'abaana yali mulokola ate nange akaseera ko nali ekyo mulokole wali osabira mukyaki ki twesabire wa bugingo wali wa bugingo ebiseera mukyala Susan wamulabako Susan Makula ebiseera byali tanabako ebiseera bye naviirayo baali tebanaba kumuleeta baali bamuleeta naye nga yakatuuka nga tanatandika sabisa yali tanatandika sabisa naye nga mugole yali mugole awo oviirayo so wava wa bugingo nodde wa Brian wabula ngenda kuva ku motoka ya Jalia Jalia ayina empisa embi ezisembayo omukazi oyo atuwaate emotoka nga ate bwatuweerako n'amateeka Jalia n'apa emotoka n'agijjako switch nga ndi n'abaana gwekyoli okirabye nezikira mu kkubo wakati kanyigira ddala nekastopinga nga yingirite lwaki ngamba nakusasudde lwaki ompimira obudde naye ate kati gwe weereetedde ebizibu lwaki okozesa motoka ya Jali ate nina omulala ayinza okumpa emotoka tobamanyi abalina emotoka ezakabi labondi genda mu ba alika rentals balina emotoka eza luxury ezakabi eza buli mutindo gw'omanyi nga swaga lyereere balina jipu balina BMW balina Audi buli motoka gy'omanyi ey'ebbeeyi bazirina ate ku miwendo ebyawansi sasa zino sente za Jali asobola okufuna emotoka osobolera ddala nga tofunye na bizibu n'abo bantu mukwano mponye Jali Ali Car Rentals basangibwa ku 309 Sliding Street, Dracut, Boston, Massachusetts. Bakubireko ku 978-852-27-98. Ali Car Rentals. Rent, explore, experience. Okay. So kati ogambye olanga oli mu marketing. Ate gwe PR wa Brian? No. Okay. Abaana basoma? Ate Brian yabaweerera? Nange. Tolimba? Nange. Ate sikola? Omulimu gwokola kusaswa sente mmeka?
those are my financial problems. Asigala azogera ebyaddala no way. Esente ziba zange. No, because njagala kulaba omulimu gwokola ng'okusasula k'ennyumba shami nze sinonya buyambi wakati bw'ogamba kati wamwe gye mukuŋŋaanira saagiyita kyaki yakuba mpadde abalina kyaki obutaba na kitiibwa njagala ekkuŋŋaaniro lino emubaamu mulina ekimu eky'ekkuminamu oba mwe bitimubiri kati kankusomese kino ekimu eky'ekkumi kiri mu bayibuli ate ffe tetukkiriza mu bayibuli kati mwemuwaayo ki mu kigambo kya Katonda bwengabirirwa mukama nga ngabiridde nsobola kyaki yonna oba ngambe ekkuŋŋaaniro ate ekyo kigambo kirungi kubanga kyaki leera kyammwe aba bayibuli kati ekkuŋŋaaniro eryo mu kkuŋŋaaniro lyonna oba ennyumba yonna ne bwe kiba kizimbe kyo kale ne bwaba gwe mu makaago obeera olina ebyetaagisa kati ekkuŋŋaaniro lyonna wali abantu abangi wabaako ebyetaagisa muwaayo like osobola owaayo tetusaddaaka kuba Katonda tebamusaddaakira tuwaayo ku lw'obuvunanyizibwa bw'aba akyogera agamba atya Brian anti bw'oba ogabiriddwa fe tukuwaayo kwaffe si kwampaka bw'oba ogabiriddwa ne mu kikumi kimu eky'ekkumi tebabakaka tewaliwe bakaka ewammwe bw'aba agamba nti kati bannange abayita atya ffe tuli baana tetulindibwa agamba abaana bange tuli baana ba Katonda tuweeyo eki tuwaayo kiweebwayo ku lw'obuvunanyizibwa waliwe bagamba ekiweebwayo mukyaki abakatuliki n'abagundi waliwe bagamba nti tuleete ekiweebwayo ekigambo kiweebwayo kitegeeza kwe kuwaayo mu kyaki ekiweebwayo ani akikwata tithe ate ekimu eky'ekkumi byonna byebimu biringa byebimu kati kyembuuza ani akwata ssente zino ezammwe ez'omu kizimbe kyammwe anazikwata kati gwe osuubira naye balina kati kankubuuza ekibuuzo mu bakatoliki buli structure ya religion buli omuzigwe guba muzikiti saidi y'abakyala wabeerayo abakwata ssente z'abakyala ne mbaami then ne zimala ne zigenda mu treasury n'amala ekwasaganye ebitambula muzikiti gugende mu maaso kati nga bw'okitegedde anti ffe gamba ekizimbe mukuŋŋaanira eyimba muyimba nyimba zaani za Katonda mwazikola zammwe Katonda asomesa oluyimba lumu olwammwe naye kasigenda duyimba kandukuteereko wane omanyi ani yaluyiya Brian si yaluyiya ani yaluyimba ndowooza kana kazinda mwana wa Katonda omwe omwana ogundi mu kizimbe Pastor Brian yayulimba luno lwengenda okuba muyimbi sobola n'omukyazaayongeremu amaanyi yongeremu amaanyi abaana baleesa amaanyi mu kuyimba kati anti kati tayimbira competition tali ku competition ewaki abayita abaana ba Katonda mu abantu abasinza Katonda azaala tuli baana Katonda tazaala mutandisa ate era omumanyira ate nga temwagala teekako oluyimba omwana ono abaana bo balaba oba obeera wa Brian nange mbeera nabo sibeera naye ogenda wulira wano kabaka ate toteeka awo kalina ku YouTube noonya tukubisa ano yono Brian kwata yoyo Brian abadde musiibe bulungi mweraba